Akatambi kano kakwatiddwa ku kyalo Kimaanye Kasengejje mu disitulikiti y'e Wakiso nga kalaga embwa nga zijja mu kiro ne zikkakkana ku bitooke ne zitandika okubikuba wansi nga bwe zibiruma. Okusinziira ku batuuze babadde bamaze ebbanga ng'ebitooke byabwe bazuukuka byonooneddwa kyokka nga tebakakasa kisolo ki kibyonoona. Paka we twafuna amaka g'omutuuze agaali mu kamera lwe zaagendayo ne ziyuzaayoza ebitooke byawo owa kamera oyo n'azikwata kwe okumanya nti zaalimbwa naye okusooka kyatumalako emirembe okumala mwaka mulama naye nga tetumanyi kituufu kyekiriwa. Kyamazima embwa naffe ng'abakulembeze tizitusanyusa engeri gye zikolamu emirimu gyazo. Edda twali tumanyi nti embwa zikuuma abantu naye zeeno ewaffe Kasengejje Kimaanya embwa ze ziri ebitooke. Bwe twakuma sitwalaba wadde olunaku olwo lweridde oba kyonna kyonna ekiridde kuba waliwo awo amawulire agagamba alabika muntu ze nalabye ekintu nga kine kooti nalabye ng'omuntu ng'alina omukira okitegeera. Ekyennaku nti embwa zino zijja mu kiro wakati w'essaawa 6:09 nga bugenda okukya ng'ebitooke byayonooneddwa dda. Bw'obuuzaako nga ziwulidde ekitooke akugamba zibadde ssaawa 6 oba 8. Enjala zino zikozesa njala ne zigira kati ekitooke ekyo kiyibuka mu makati kituukira ddala mu kino ekitima ekyowakati we kituukamu kati ne kigwa biggwa kasita biggwa naputama naye kubaako ettooke tezirya ttooke just zo zaagala kiri ekyo mu makati. Twagezaako okuzirinda n'okuzikuma tulabe engeri gye zikola ekintu ekyo naye twalemererwa nga oboolyawo ziringa ezirina ekizigamba nti leero bagenda kukuma ne zitalabika lwe tutakuumye lwe zijja. Ekyennaku bagamba nti ebitooke ebyonooneddwa embwa zino tebiddamu kumeruka ekyongedde okubeera liikiriza. Ate we ziba zirumbye tewaddamu kubeera matooke malala gonna. Abatuuze bawanooza nti wandibaawo emyoyo emibi egitambulira mu mbwa zino ekyongedde obunkenke. Naye twazirabira ddala nga zikuba ekimyanso bw'ekiti. Ekimyanso bw'ekiti wawejja nga yo ya kimyanso wawejja nga yeebuuka n'ekola ki n'erya. Bwere n'emu eba emenya ng'ekigaayagaaya ng'endala zino zigyetooloola nga ziboggola nga zigiwa amaanyi ng'ebiriira ddala. Nandibadde nga tuba zitulira ebitooke ng'enjala eziruma. Embwa erina omukono gw'amaanyi olwa nti mbwa. Balina okutya nti embwa zino bwe ziva ku bitooke zandidda ku bantu ekintu eky'obulabe. Nti ezo embwa singa zikusanga ng'okyali wabweru oba ne zisanga omwana nga muto n'omuntu omukulu zisobola okuyisa obubi nnyo. Okusalira ekizibu kino amagezi basazeewo okutuuza olukiiko okusala amagezi ku kiki kye bayinza okukolera embwa zino. Era mujjagamba nti obutasukka nte ngenda kuzitega ezo embwa zisibe ku njegere. Kaakati mutandika okuwosa nga mugamba oba embwa eriko empewo ninga nyirimu yakisiba. Oluvannyuma bano bakkaanyiza okuddukira ku Town Council okwekubira enduulu embwa zino zittibwe. Batusuubizza nti bagenda embwa ezo kulaba bazifunire eddagala oba kuzitta. Ekwatagana ku nsonga y'embwa era bali kugikolako aba Town Council. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba embwa zino zinaategebwa ne bawona ekizibu okusinziira ku kisaliddwawo olukiiko. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.